Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kulamusako wenna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukuto gwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu gyaffe emirala webale kubanga otugoberera kama tukwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo mutukufu atukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olako olwaleero omanye ebya Pastor Kayanja byafuuka Namulanda ng'amabeere g'embwa. Buli omu ayogera bibye naddala byetooloolera ku bantu basatu, Pastor Kayanja, Bishop Kiganda, Ssenyonga webitowe bityo eby'omusango oguli mu kooti ku Mwangatu. Kakati leero Bishop Kiganda avuddeyo n'awakilaliti oba nannyonnyola kuba waliwo yamubuuza nti lwaki mwe TV zammwe ze ziremedde ku musango ogwo zibroadcastinga lwaki tetulako TV ndala tetulako mawulire malala nga ge gabyogerako lwaki KTV ne Top TV bye biremezaamu kwogwo omusango. Kale ndowooza naawe obadde olina ekibuuzo kifaanakanako bwekityo kakati omulabirizi avuddeyo nannyonnyola lwaki KTV ne Top TV ziwa updates ku biki ebigenda mu maaso ate ku musango ogwo. Njagala owulirize bulungi ate tusobole okubanga tweyongerayo. Muli alibadde abooza n'agamba naye Bishop Kiganda interest eriruddawa lwaki media yammwe ya following omusango ogwo mwa followinga gwo era ku mikutu gye tutambulira olwo abavaayo ne bagamba naye bwe biba bituufu nga bibuke TV byeyogera bituufu lwaki tetubuulira ku medias endala zonna biri ku TV kwokka ne Top byokka kitegeeza kibituufu. Okay kakati abantu abalala bonna babanga tebakukubye essasi naye ng'omulala yali kukubye tekitegeeza nti ojja kufa kubanga abalala bonna ababadde n'emmundu tebakukubye otoyinza bulizoninga bwotyo obanga ddala wabaddewo emmundu nyingi lwaki enooka eyakusse you cannot reason like that waliwo reasoning ezitajjaawo akati okuba nti abalala tebabyogedde kubi balina ensonga zaabwe ate saagala zogerera wano ku mpewo naye nzimanyi saagala zogerera wano ku mpewo naye nzimanyi lwaki media endala tezoogera media endala bw'otunulira empapula eyo tulinayo bawala baffe akati awo ekyo ekiyingi kiba kimala ate jjukira ndi ne kooti baagigaana baagaanayo kamera mu kooti kati njagala otunulire omuntu yakera ku makya n'ateekawo TV n'ateekawo ne kamera ze ne kamera weeziri ate omulembe gwe tuliko gwa visual mulembe gwa visual nti olaba ne TikTok toyinza kutwalayo audio yekka otwalayo bifaananyi social media mulembe gwakulaba bagita look and feel gwe mulembe mwe tuli kati gwe mugambye kooti egambye nga waliwo asabye omu ku pata yasaba ye nga amaze okwogera ebibi ebya saidi abyogeredde omwaka mulamba ye aleeta kamera weeziri aleeta kamera bwezikwata bwezituwa saidi yabanne bwe batuuka ku pata endala naga nti sebo ekitubu mulamuzi mbadde nsaba kamera ziveewo olya Uganda mwetubeera obadde kwegaliwo kuba kuzina ng'obadde olina gw'ozina naye nga muli mu kuvuganya kamera nga weeziri obadde ozina nga kamera weeziri ozina kati webituuka munno yaga nti eno ttaani ye yakuzina sebo mbadde nsaba kamera ziveewo eyo ground ebeera level sebo kyekyaliwo era yakisaba ne bakimuwa kamera zikole zitya kubanga byensuubira abo bye bagenda okuleeta biyinza okuwanula Uganda okuwanula enjuba neva waggulu negwa bamanyi baleeta akaka nsaba sebo ekitiibwa omulamuzi nsaba kamera zikole zitya era kyekyaliwo kakati jjukira media house zino zonna zitambulira ku kamera kati obaga tumaze ozikuba essasi erisooka essasi erisooka era baalagira kooti yalagira ekiragiro kamera tuzigobye wano nti nino mwana nga tekyewunyisa kubanga ate mu musango gwokero kamera zabaddewo batandika gwabaddemu n'okufa gwabaddemu n'abalamuzi baali badde bagamba bananga musango guno gwa high profile
tugenda kumaliza nga tulina n'okusalira omuntu okufa tomanya walibanga eri wali abantu abamwagala abamukazini we kofiani kazini nephew bajja dusanga mukuba nga tugenze ogula ebintu mu katale batukuba amayinja omuntu waabwe twamusalira bubi kati bane tubasaba olw'okuprotectinga obulamu bwaffe kamera zikole zitya ziveewo in fact bwemba seerabidde prosecutor ali mu guno ayawagira ekya kamera ziveewo ate yeyabadde n'emuguno ewiiki namba omwezi mulamba y'omu eno yagamba nti nange mpagira ziveewo kubanga obulamu bwange buli mukatyabaganyo buli mukabenje eno obulamu kubanga bandaba nga zintunuddemu bajja kunfuna obuzibu nja kufuna obuzibu mu luudo nja kufuna obuzibu bwa sebe omulamuzi nsaba ziveewo simanyi owulira naye y'omu oyo atya kamera bwenkaniddeawo owekitiibwa oyo prosecutor atya kamera bwenkaniddeawo eno yagubaddemu okumala omwezi mulamba nga gwa buli lunaku musango high profile simanyi okiwulire oli bwogenda okusalira ogwokufaaliko kazini we nephew blaza ayina bamuzaala ayina girlfriend we ayina ki tomanya wayinza okuba yagamba teyalifudde tomanya babaayo ate munange oli owoowe kakati naye kyewunsa kyekino nti eno tewawulira yadde akagamba nti kamera zikole zitya ogweggaba teera zabaddewo era abakulu nga bazitunulamu bonna n'omulamuzi teyatidde prosecutor teyatidde naye n'obuuza guno ogwerubaga mwanga tu kyagobyawo kamera kiki kyagobyawo kamera ekigulimu ekisinga ekyali ku gweggaba ekisinga ekyabadde ku gweggaba twandi byombi kati ngitadde ku minzaani anemunange olwokuba kooti yamala n'ekisalawo ate kooti nagiyisaamu olugaayi bazigobawo ne balagira nti kale tubakkirizamu abasoma amawulire jangu nga nakkalaamu na lupapula nti n'amatuugo n'amaasogo byowulidde wandiika buwandiisi kati jjukira bannamawulire baffe abasinga obungi ebyokuwandiika babivaako dda kyekyabagana okugenda mugempapula bali muki bali mu tv besitole naye akwata nkwate n'agitwala mu studio n'avoicinga naye ng'oledde nabiri byaleese bimuyambako kati wano babagamba mu bufunze babagamba nti aba tv mwena tubagobye wano betugenda okukkirizawo ba print media bw'oba osobola okweyisanga print media aw'empapula tujja kukolekawo naye mu uganda enjukira ezimanyiddwa ziringa 3 ate 2 kuzo nanyini musango yazifuga kubanga muwala we yazifuga kati awo nga temuwedde tolabanga ekyo yakigusa kakati neketivu boliawo yalibadde nayo egamba tetukyabiddamu ebintu modolo eyo ebyengeri ngaeyo kati bibalekere era twali twabibalekera ketivi nga twagigamba muveeyo tugende mukavalinga ebirala naye obuzibu bwe bwajjira kyekyatukomye ntugamba kyemugamba nti ate bwe twavaayo ate ne mutandika okwogera ebyo ebya volongoto bwe baatuleeta on board naddala nze kamwa koogera omwaka gumu oguyise nange neeraba bwerabi nga ndi ku ntimbe za tv nga ndi ku ntimbe za social media omukulu alaga bunnabbubi nga bagamba olabye abo abasatu abo boolaba abasumba abo abasatu nti boolaba abo abasumba abasatu be babadde bakubiranga abaana bange amasimu be banjeekera bakubira abaana bange amasimu abali ku faamu abaana ne babajemesa ka bulungi nnyo ne babajemesanga ne babainsitinga ne babakumamu omuliro abaana ne battanga wawulidde nawulidde nagamba bakikolera dda n'amaloboozi tugalina tulina n'amaloboozi nga bakikolanga omusajja bwe bakikola enteze ne zitandika okufa buli kaseera ng'ente zifa owulira sebo kasitopangisa abalimba bo baba tebalina kyebaleka abajja kyogera akyogeranga bwekyagala naye oli omukulu bwe yalinga nyonyola abantu yabategeeza nti baaba amannya mugalaba gaago bebo abasumba abo era babadde nga bakuba amasimu era olunaku lumu bakuba essimu 1,586 sebe ekyo kiri ku rekodi ne vidiyo weziriko zirina yesebo naye nga kyogerwa musajja wa Katonda mulamba naye nga amaliridde okulimba kubanga nabagambye dda waliwo ekirimbo ky'okubawo ne sitaani yeesika naga nti ntiddemu awo ne sitaani naga noonya engeri gyokitereeza sigenda kuwagira kweta kubanga naye lowooza ku ssimu mu lunaku lumu essimu 1,500
mu 8 mu 6 bazikuba batya kiri practical kitya kale ndowooza Bishop Kiganda omutegedde atamutegedde era tosobola kubanga okola ki tosobola kubanga ate omutegeera naye ezo ensonga z'ebisiyagezwa okuva nga tukyali ba bebi nga tubiwulira mu nvuuvuumo ku mawulire n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo naye yagambye nti nga KTV yali yabivaamu ebyokuwa updates biki ebigenda mu maaso yali yabita mbu naye okuva Musumba mwenyini yamuinvolvinga mujjukira scenario eyo Musumba Kayanja we yali mu church n'alaga bu Matrix kuba Bishop Kiganda abuyise bunabbu bu Matrix nga omunoonyereza yamulaga nti Bishop Kiganda simanyi wane Pastor Senyonga bakubira abaana be amasimu abaali ku farm kati n'agamba nze nali nabivaamu naye okuva we yabinyingizaamu naffe ne tufuna interest eyokuba nga atuwa update ku musango ogugenda mu maaso akuwadde ekyokulabirako ekyokero ono yakasingisibwa omusango gw'okutta abaana agamba lwaki kooti ya Mwangattu egoba kamera mu kooti wekibanga guno omusango teguliimu personal interests obanga bagenda kubeera beerufu lwaki kamera zigaanibwa mu musango kubanga ye Musumba Kayanja we yali yeewozaako awaayo ebibye byali mu kamera bannamawulire baali babakkiriza naye ate ekiseera ekyatuuka nga abawawaabirwa kati balina okubanga nabo boogera awo kamera ne bazigoba lwaki musango munene nnyo ogwo gugenda teeka abalamuzi ba prostitute babayita bakya abawaabira gavumenti mu ddenje obulamu bwabwe kiki naawe ekyokulako nagamba eyabadde mu musango gwokero yabadde akulembeddemu abawaabisimanyi ba gavumenti y'omu yali mu musango gw'abali abaana naye ate guno omusango gwabadde munene nnyo ate nga gulina public concern guli high profile case naye kamera bazikkiriza omwezi omulambo omusango gwabadde gutambula nga kamera zonna buli kigenda mu maaso naye ate kali akasanga akalabikanga akataliimu nsa lwaki baba bagobawo kamera ekyo no kibuuzo gwategeera osobola okuba nga ofuna okubikkulirwa lwaki bagobawo kamera mu musango gulabikanga ogutalinya Nsumba bamuwaayiriza ekansi yonna yalitegedde kyekigenda mu maaso abaana bawaayiriza Omusumba naye ate kamera ne bazigoba naye nga ate zasooka kukkirizibwa mbu Omusumba yali nga ye awaayo okwedifendingako naye ekyatuuka ku baana okwedifendinga n'okuleeta obujulizi kamera ne bazikwaki mbu ne bazigoba naye ate ogwokero ogwabadde kutadde abantu ku bunkenke pressure ulcers sukaali zonna kamera zabadde nga is the order of the day awo nange sirina answer ndowooza gwategeera otegedde atategeera ojja kutegeera ku mpaka naye nze simanyi bino gye birikomekereza simanyi ndowooza buli omu alaga eryanyirye naye oba otegeera gweolina okutegeera osobola otegeera sayidi entuufu osobola otegeera sayidi eri okwewozaako obwewoza osobola otegeera sayidi ekozesa eryanyi ekozesa ssente ekozesa positions connections okubanga ate enyigiriza endala gwategeera osobola obitegeera era gwalina amaaso ag'omwoyo alina okubikkulirwa amanyi Kristo bulungi osobola okuba nga otegeera ekituufu va ku baana abagoberera social media ababuukira ebitokota etokota gye babuukira gwe kijja kuba kizibu otegeera ekituufu era ojja kukomekereza nga okoze n'ensobi mu kwogera naye oba ng'oli wa mwoyo ekituufu okola ki okimanyi Kristo ayinza okuba nga yakikulagana dda waliwo ebintu by'olaba ng'olabira ddala manyi kati ffe owuliriza sayidi eno n'owuliriza sayidi eri n'owuliriza sayidi eri n'oseka kuba oba omanyi amazano gane bannaye tujogeddwa omubiri gwa Kristo kati gwafuuka kyakuzanyisa kyakusekererwa
kyakujeregererwa ensi yatufuula topic kuba kati ffe ensi fe abagisetingira ebyokwogera. Ensi yalyogedde ku Kristo nga boogera ku biki byakola naye kakati ensi erabira ddala nga ate ffe tuli bubi nnyo n'okugisinga. Leero nsaba Mukama ekyo ekisango kiggwe mangu ebyo biveewo. Kuba ekisango bakitutte ebbanga ki kiri eyo nakyo kimalira abantu budde buli lunaku kizaala ebirala buli lunaku owulira birala. Naye tukkiriza Mukama nti kijja kuggwa, ogwo omusango gujja kuggwa, mazima gajja kuvaayo lwakuba nti Isaaya agamba whom shall we believe? Who shall believe our report? Waliwo alipoota ey'ensi niwabaawo alipoota ey'eggulu. Nze kimanyi nti tebisobola kuba nga bifaanagana. Lipooti y'ensi n'ey'eggulu tebisobola, tebirifaanagana oyagala toyagala. Akati mu musango ogwo mugenda kubeeramu lipooti y'ensi ey'omulamuzi ow'ekitiibwa ajja kuwa ensala ye. Naye ate waliwo ne lipooti ey'eggulu. Kati ffe abakkiriza tugenda na lipooti yaggulu. Yaggulu y'eba entuufu. Ow'ensi n'owoowa ensonga mutwalo ng'ey'eggulu ebyemu ebituli tugenda na yaggulu. Lipooti yo tusobola ogikkiriza webanga emaakinze n'ey'eggulu. Ate nze nkukakasa nti lipooti bbiri ze ziriwo, waliwo ey'eggulu n'ey'ensi naye tugenda na yaggulu. So tusaba ebyo biggwe, okusonyiibwa kubeewo, buli omu asonyiibwe munne. Nze kyemmanyi buli omu yakosa munne, nze kyemmanyi. Oba mu kwogera kuno nsobola okukukosa nga simanyi nga ndi kwedifendinga nenjogera naye ng'oluusi mba just nange njaga I'm protecting my name naye nkukosa mu butamanya. Naye kale ffe tujja mumanya binaggwera, naye wuuyo Bishop akubulidde lwaki KTV eremedde mu musango ogwo, lwaki ne Top eremedde mu musango ogwo, kubanga ekuwa updates. Empapula endala ziyinza okuba nga baazisanyalaza n'omusimbi nga zo tezikyayogera, baazivujjirira oba amawulire nga baagavujjirira. Kakati bano bo be batasobola kuvujjirira kyova bo baleme basobola okuwa ekituufu ekigenda mu kkooti kubanga bo tewali ngeri ayinza kubavujjirira. Tomanya ndowooza manya lwaki ziri zaasirika ate nga musango guyinza okuba nga public interest. Olaba ku Gwokero TV zonna zasazaamu programs, naddala olunaku olwasembayo TV zasazaamu programs zaazo ne zikola live stream, live gaba kyekigenda mu maaso. Naye kyemmanyi buli kintu ekirina entandikwa kiba n'enkomerero, ekyo oyagala toyagala. Kati n'ebyo birina enkomekerezo yaabyo era bijja kuba nga biggwa. So tusaba nze Bishop Kiganda mwagala nnyo, mwagala nnyo ng'omuntu ng'omuweereza ate alina kyagase ku ggwanga spiritually even physically. Musumba Ssenyonga alina kyagase ku ggwanga spiritually physically. Bale Ssenyonga omanyi waliwo ebiseera bannabbi b'obulimba we baalina bi-TV mu buli trading center nga bateekawo ga screen balaga ebyamagero nga batwapingiraku abantu. In fact omuntu eyawomamu omutwe ebyo bi-TV ebyo ne biba nga tebikyaliwo yali Musumba Ssenyonga. Ng'oyita wano ga screen bagataddewo lwaggulu balaga abantu obuyaaye obufere nga bye balaga sina bituufu, babatwapinge bagendeyo naye yakuba ebyo byaggwawo. But that's a great achievement. Alina kyagase ku ggwanga lino physically, spiritually, and omanyi omuntu aba n'ensobi ze, nange nina ezange naawe olina ezizo. Naye bwonna atunuulira ezizo n'endeka ezange ate awo nja kuba nze sirina kyenkoze, nina otunuulira ensobi ezange. Kati gwe nina kutunuulirako birungi by'okoze, ensobi zo tezirina gye zintwala wabula positive effect yo yeyinza okungasa. Kayanja Musumba naye waatyo alina kyakoze mu mubiri gwa Kristo, ekyo yagala toyagala oyinza wakana naye nga alina kyakoze.
physically ayina influence naye gyakoze nzo okuba n'ensobi ze ng'omuntu kuba teri muntu ali perfect okitegeera. So mu byonna tulaba nti bano abantu balina kye bakoze kale ate bino byonna we biggwaawo byomu nategeera ensobi bwe munagamba sorry bannaye nze kino nkivuddeko kino nange kiriwo ekiti ate that will be a great achievement than okweraga eryanyi. So tusaba Mukama byonna bijja kubanga ate bitereera naye nga asinize sin kibi kyogerwako naye maama kale ndowooza sigenda kubanga nsukka wano Yesu muwa obulamu gamba Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bwange bwompadde mbukuwa obeera omulokozera Mukama waabwo nsaasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina ddala. Katonda we yayagala ensi ye n'okuwaayo n'awaayo ki omwana we omu yekka Yesu Kristo buli amukkiriza aleme okubula obula abeere n'obulamu obutakola ki obutaggwaawo. So okujja kwa Yesu omusaayi gwe yayuwa bannaye bireme kubeera in vain. Let us value the sacrifice he gave for the church. Tuleme kubanga ate kanisa omusajja gye yagula n'omusaayi ate tugizanyiramu. Tulemereddwa okukakkana, tulemereddwa otegeera ensobi zaffe. Tuli mwana asinga ani asinga tebisobola kubanga ate bitugasa oba bituyamba. Simanyi gwe kyolowooza ku Bishop Kiganda kyagambye oba okkiriziganya ne KTV okubanga egenda mu maaso ne top okubanga batu updates but nenze siraba buzibu kubanga in fact ekyo kiba kiyamba n'okuyamba abantu okutegeera amazima buli we bafuna update. Naye munaye tomanya oyinza okuba waliwo hidden agendas oba reasons waki abakulu tebaagala ebintu bino bisigale nga ate bibeera published. Kwagaliza olunaku olulungi sijja kusukka wano beera bulungi weeraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.